Woman of God, they are respecting a man of God. Really? Because a man of God. Anyway, I'm respecting. Mbadde kugamba ennaku zino abakyala abakazi abakulu babawangulidde abakyala abakulu bongedde okwagala abaana abato baagala ssente minus Levixone scandal. Naye ndowooza abavubuka abato baagala nnyo okusilayinga so abavubuka tebaagala women that have money tebaagala kukola tebaagala kukola so okubeera nga abavubuka bawasa abantu abakulu kigenda beera so common mweno generation. So ate abawala kati abawala that means the single girls are so many. Of course. Abawala bali single bagenda beera bangi. By the way. Relating ne ku mama Jelly World omwami gwe yafumbirwa. Bo abaana abalenzi abato beeyongedde okwagala abakyala abakulu kati simanyi bakireka. Abawala abato kitegeeza mukole nnyo. You be financially stable. Yes. Baby girl, have a seat. Yes, baby girl is married and that's proof for it. Auntie naffe wano omufumbo tasobya. Dia omufumbo tasobya. Oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean we are miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Okay, welcome to Baby Nell's YouTube channel. Tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe eno eya Baby Nell's. We ask that you please subscribe nga beera ng'osubscribe nga ng'oclickinga that notification bell. Buli kaseera tuteekayo ka video obeera nga otulaba bulungi nnyo nnyo. Bannaye mwe bali kubeera nga musubscribinga. We see you. Tubalaba and we appreciate you. Nze bampita Baby Nell's omukyala omufumbo. Nange nze Brenda omukyala omufumbo. Brenda ani? Kasule. Wadde omwerabidde. So bambi tubeebaza nnyo okubeera nga musubscribinga era tukomyewo nate ne video endala. Bannange olwaleero kiri kitya? Wetuli netwalabye ku proposal and she said yes. Ne proposal zifuuse proposal. Ate kirungi bakkiriza teri agaana. Wali olabeko but these days ndowooza omuntu osooka n'omugamba about the proposal nga tonnabakola ki? Basooka kuteesa, basooka kwetegeka. Ogamba okola proposals. Proposingira omuntu n'akulaga nti nakugambye nno n'olaba ennaku. Ng'olwoddamu weetegeke ennaku zinaba okugamba bangi. Tebiringa ebyedda abakusaba obufumbo bangi. Naye oyo omuntu gwe basaba obufumbo gwe baakasaba aliko kati. Embaga endo twali tugisuubiranga mu April. Ogamba ne Levixone? Oh yeah, oba bulijjo balinda ki? Naye bannayo some close friend yangamba embaga bagisuubiranga mu Gwokuna. But nevertheless tuli mu Gwamusanvu. Mama baluddewo ne mama from last year the suspect naye tebanatulaga mukazi. Naye engalo twazigase social media mwina ne tulaba be zifaanana. Baziblendinze dda bazimakinze nga balaba zimakinga ne za desire. Tuba tukubye ebifaananyi tujjengayo engalo. Kubanga essaawa yonna bazifaanaganya. When was it on Tuesday? Leero lwakumeka? Tuesday was yesterday. Monday nights. Kubanga mufollowinga ku Instagram. By the way, he's my close friend. So tunula ndola bataddeyo bugalo ngana tukatutandise bino. Tutandike kutegeka mikolo. Video ewedde twali tutegeka mikolo birala. Nekati tuli mu mikolo. Nekati tutegeka mikolo. Kirungi nti abantu badde bufumbo. Ate kirungi bamanyi Mukama. Mikolo gy'abalokole. But also ekirungi kiri nti wadde abantu bufumbo babukumirira. Bantu babuyingira. So mwemu abavaayo bavaayo abayingira bayingira n'abasigalayo gye tuli. Tunyweze ekintu kya Mukama. So either way n'obuvumira n'obukola ki buno bufumbo buli blessed by God. Yeah, it's a covenant. Blessed by God. Yes. So niyo kimbadde ngamba no Levixone. They've been dating for a while. Ojjuka yakulumiza akayimba ka kano ke yali married. Yoya. That is like last year. That was early last year. It is speculations nezijja nga bagamba Levixone beyaganira desire ne yeegaana.
ne bagamba yabadde video shoot. Meanwhile, even this morning, afulumiza akayimba ka wedding. Better. Okay, kaliko better. For better for was. Oba better life. Kati kiringanga kati oba better with you. But for us, we support you. Atuli bantu bakulu. Muveyo mube in public mwogerere. Woman of God ne man of God. Bino byo kubaneze banesaka relationship z'abantu bakukuta. Zimenya I feel like you don't enjoy the relationship. Bulimo okukuba abantu. Exactly. Tuli ba glory wa right and center. N'ebintu byokukuta muzanyo okwechawa nga mbadde mu kyakukuta. So muveyo gye muli make it public. Muleme kwera nga public. Asate man of God. It's my friend. The evil eyes nyingi osanga they are protecting. Evil eye. They are protecting the relationship. Yes, temukyagala. Okay. Mugenda komadi okutupeka relationship. Banga amazima batuko tubiwulira mu bantu ababalina nnyo. Mugenda komadi okutwekweka. Banga tetubagala nga muri Whatever sina chespeka wenzi dance je concert ye ne kwese. Kakati awo kwekweka kibanaye mumpabule mwekigamu kwekweka kitegeeza. Relationship ogitegeeza what a relationship means relating with somebody. Amwe mukutukube mas. Wali otulabyeko. No, tusigale ku kigambo relationship. To me relationship kitegeeza omukwano oba enkolagana, which is okay. Kyenvanziza era seeganye ndi wano. I'm more than delighted and excited to support him. Sinaba kwegana waliwo ekibagatta beyond being friends. Katonda uno w'amaanyi asinga n'omukwano because God is love. So Katonda yasinga otugatta. Omwana yatuse n'okulubuuza ku social media nga Levixone emaze okola interview n'agamba Sena woman of God wajje Kampala tufunirayo ka daughter of God. Oba son of God. Son of God ajja kujja kubanga abaana be abo bazaala babeera of God sikyo. When Levixone. Yes. Protecting what? Maybe you're not sure. Ngamumanyi the relationship is not going anywhere. Maybe. Manyo sajja bakweka nyo ne. Oba bacha social media in-laws. Bakole chiwabe yagala who cares. Social media in-laws bafuuka ekiralo. Tekayo kano batekayo kano. Tekayo kano batekayo kano. Already babogerera dda ng'oli mukulu kwono. Which is okay. Byonna babyogedde. Tebikyatulya. So yagala mukazi yagala jjajjaawo. Yagala mukyalawo, mukazi wo. Mu bulungi. And the public will mujja kukiranga bogere yakiveewo. So naye nga by the way atera kinyiza nti kumacha tukedde ngalanga kayimba yazipa badde nga promoting nga koga abiri byawedde bya propose. No, proposal kati kugamba ataddeyo obugalo. Okitegeera. Got the right but then now kayimba kalika wedding song. Okitegeera. So enzo gamba no then that maybe amatezo gamba maybe promoting. Yeah. Never be Levixone by your joy. By the way, we'll be happy for you. This institute is so nice. Atagenda asoko kubeera single. Because abasajja bo tebali ku time limit. Levixone twasoma naye. Mama Yesa wakulage andago mukyala muwala wo. Ne mama ye muwala wange omukukusizza. But desire most of the relatives bagamba tekiri kiriya. Even close friends tebamanyi oba woman of God, man of God, oba besties, oba best friends. Nenze I wish it's somebody else. Obugalo nga butulaga kirala. Obugalo ne social media tebatudde. You people. Babu matches because the father yada tutex yomu nese wanga yambadde yemu era bakyali bagijjayo. Buli mwagamba naye buno obugalo nga bufaanana buli. Buno obugalo nga bufaanana buli. Oba ne ba exes bamuwala bo bangi. Bamutabani wange. Abamuwala. Bomuwala bangi. Nendo ex nga aludde nga tali mu relationship eziri public. Okimanyi okuva yalekera oyimba secular music. In fact aludde naye talabikiddeko mu relationships nyingi nnyo. Okujjako of course eswaze eyalwasa naye also that man. But she's sure attached to Rasa. They were dating. I think it's only Nasa yali Lord Mayor wa Kampala. Naye bamumusengako. Of course.
I didn't know hano. There is Seiko. Banji. Banji kwe. But we managed desire was in the worship team of Banji, gospel church. Don't connect things. Don't. But she was. Just switch. So we took that bit jam video. Not me, but anyway. The truth is Levixone. We wish you all the best. Mukazi Mukamori. Wobo mwagala. It doesn't matter. Age is just a number. Yeah. Age is just a number. Mubufumbo ku ground. Ssebo age Bilalamu ground. So long as the lady respects you. Obufumbo butambula. Nenda kuzina abakazi abakulu bewaabwe woman of God, you're respecting a man of God. Really? Bimanyi. Because I said a man of God. Anyway, I'm respecting. Mbade kugamenda kuzina abakyala abakazi abakulu bawangulidde abakyala abakulu bongedde abaana abato baagala sente minus Levixone is scandal. Naye ndowooza abavubuka abato baagala nnyo okuslayinga. So abavubuka tebaagala women that have money. Tebaagala kukola. So okubeera nga abavubuka bawasa abantu abakulu kigenda beera so common in generation. So ate abawala kati abawala, that means the single girls are so many. Of course. Abawala bali single bagenda beera bangi. By the way. Relatinga ne ku mama Jalya Waldo mwami gwe yafumbirwa. Bo abaana abalenzi abato beeyongedde okwagala abakyala abakulu kati simanyi bwe kireka. Abawala abato kitegeeza mukole nnyo. You be financially stable. Yes. Oba then stick to your age mates. Maybe. Kitegeera. Mu age mate wajja n'agamba bino njagala omusajja eyazimba eyakulamu ayinza obutamufuna. Stick to your age mates mwezimbe. Kyokka ekyewuunyisa nti bashuga daddy nabo baagala abawala nga bakola. N'abavubuka bato naye baagala abawala abakola. Kati abatakola ani anaabawasa? Awo bwe tuli naye nga Levixone nze nkuwagira woba ogenze n'ekikadde. Maama we akuwagira? Ate nze oba ogenze n'ekikadde kyo design talabika bubi naye maama. I think she's okay. Talina tabu. Ye maama ye ne wataba okay. Enkulu tenywa. Ate n'ekirala obufumbo tebagamba ati gino emyaka gye girina okgenda. And the good thing bonna balokole basitoweza 18 you can enter, you can go out. You can enter, you can go out. Because bagamba they are equally yoked. The good thing you're equally yoked. No, Rachel, we wish you the best. Lekera okukuta jayo mukazi mu gallery ulage face oba yabadde video shoot simanya ngo promoting akayimba kyo nekyo tukimanye kive mu deal. She said yes. Oba yes to the song, oba yes to the marriage. She said yes to the song. I don't know. Either way. Mwe abamanyi naye nga bayo, it's been a long time. 2 years mukyali ku kintu kyekimu. Abambi temutukoya do the needful. Anyway, banange. Mwalabye Pastor Aidah. Banange. Mukama nampita Aidah. Kyasinza okuneewuunyisa yagambye amatanga gava mu Katonda. Ati naye Bible yagamba simanya it's milk and honey. Banange. Nga gakulukuta kuva mu Katonda. Nze ndowooza ennyanja eryawo ejjudde amata. Naye kulukuta kuva mu yesterday, by the way, I took time okuwuliriza story yoyo mukyala. I actually believe her. Mwoyo mutuukirivu nga muwanvu nnyo nga mulungi nnyo nga muwombeefu nnyo. Alaika yeetegeka emyaka ng'ebiri otuwa story. I actually believe her. Ssebo tabeera mu Uganda mukyala mu Canada oyo gwolaba. Madam Aidah. Nange naye bane tumanyiddwa. Naye, for some reason, Brenda, you can't believe I actually believe that woman. Oh, I don't. You don't? Banange, my husband doesn't. Yagambye naye biconnectinga bitya. Kuki ddala? Kale waliwo byayo ate kati olaba algorithm obeera nga obadde olaba kati a person who died and rose again. Bampeereza kati abantu bonna abafaako ne bazuukira story zaabwe. Naye waliwo we zigattira. Kale mulimu ebintu birabanga biyinza okuba nga biri bituufu. Kubanga teera mulimu abantu bajubisiza. Naye anyway yagambye yafa mu 2006. Omusumba yamubuuzizza oyo interviewer namugamba ku bantu abakuziika like we wafa abaaliwo mu saloon because yali saloon person abaaliwo mu saloon waliwo. I would want someone to come out. Yafira mu saloon. One. I think nakulabye. I guess you're for spiritual.
mbu yali yafa mu mwoyo yafa ne physical kati amalalo ge galiwo ate tebamuziika lwaki tebamuziika gwofa otya ne batakuziika wulira Brenda omukyala mbu yali ntaseesa in fact yagamba ne bana basomenya waliwo manyi bwe bayitaseesa batambula in different churches nga basaba so yalina one day yagenda n'asaba ne banne nama n'addayo ku mulimu kati ku mulimu saloni yali akola ne even bridals nga bakola ku bagole biki kati that particular day agenda n'akola ng'alina ogenda nakima engoye alina ogenda mutawuni nakima engoye z'abagole naye nga omanyi bino edda nga abagole basooka ne babakolako enviiri then ojja the next day n'obambaza kati munnange mbu yali atandise okukola ku nviiri z'omugole n'akoowa n'atuula kati bwe yatuula yagenda olaba omubiri ne gumuvaamu then nabeeranga n'afa nga tanayambaza mugole nga tannaba kubakolako engeri gyali asiba biki nalowooza maybe I'm feeling busy biki biki kantuleko wano mpumule so yali atudde so n'atuula akole ki awummule so n'afiira mu ki mu saaluuni of course nga tonnabagenda ddala mu ggulu obala abantu bagamba oba afudde oba tafudde yali abalaba then kati bwe yamala bwe yagenda mu ggulu ekyo n'akivaako so nafokasinga ku ggulu namala n'azuukira after 9 hours kati 9 hours naye yalaba bingi mu 9 hours ate atuuka buli wamu gwengeri gyoba wakaikonkona ku kisenge ky'abanno n'oyingira n'ogenda mu kiyungu n'ogenda mu kinabiro n'ogenda kati nno yagenda mu ggulu emirundi waliwo bwe yafiira then waliwo bwe yafuna like maybe a vision waliwo bwe yagenda mu ggulu simanyi sagala by the way for some reason I believe some of what she says. Yes. Okay. I believe ne mama mukazi atutendize ku FYP yaliko abantu bamuzanyimu akazanyimu Aidah yesu nampisa even n'engeri gyayogeramu sesa yetegeka bulungi nengulaba story yo omulaba nga anyuma olaba nga talimba akitegeeza olaba nga talimba naye mukama munaye to each their own but also batiktokers bavuddeyo abantu bavuddeyo ne bayogera waliwo yavuddeyo n'agamba kati oyo agenda tusiriwaza amalive eyo akole church she's already a pastor she's already a pastor is she willing to settle here no here one oli mu Canada mu Canada I think katrakyalekerera abantu ng'asobola obbawa ku testimonies I think n'abannayuganda bamwetaaga okusindikana gyali kubanga Canada gyali tukole tumumanyi but she was here 4 months ago kubanga videos bwe nazirabye zonna ziri 4 months ago which means maybe yaliwo even longer than 4 months yajjadda bano bannayuganda kati video babuuza oba si kyekyo nga bano bapostinze after sometime but all the videos I've seen of her biri 4 months ago so like yajja namala naddayo kati mu social media engeri gyezizo ebintu nemala nebuuza nebukomyawo naye agambe pastor Kaiwa mwalimu eno story kubanga mu kuzuukira yazuukira ali ku kyaki ya pastor Kaiwa that is why she was praying from bamutwala ne bamusabira bali bamutwala Aidah bali bamutwala mu mochari mulago b'Emmengo emotoka neefa kati bwe yafa nagamba naye omukyala tumumanya yali abadde asabira wano bamusitoni bamutwala mu kyaki yani ya pastor Kaiwa kati pastor Kaiwa n'amusabira oba pastor Kaiwa yawulira pastor Kaiwa ng'amuyita n'azuukira naye bwe bibanga mukama atusaasire kubanga bino bintu bijjukiramu gundi ennombo ya Nuwa ekyoto kya era ng'amuyingira mu lyato kati fe tetuli mu kukkiriza ate tujja kukkiriza bye tutategeera naye mami wange tunasooka bitegeera abiganye tunasooka bitegeera naye nga pastor Aidah katusuubye nti message gy'oleese abantu banafunamu enkomerero etuuse tukubadde n'abamakinga fan be bingi buli kimu tukisaagisa buli kimu tukisaagira kimu kyakusaaga so but I think we can pick a thing or two if we listen to her full story because nalaya views bambi mpitirivu so abayigamu n'abakkiriza kituufu gye bali bakkiriza but of course n'abagaana nabo bagaana babeera bangi so moving on waliwo omukyala yavuddeyo era omulala nange
social media relationships zo tetumanyi tugenda bakolera buli week wabaayo ekipya buli wavaayo ekipya osanga famire amwami n'omukyala abeeyombya abeevuma abeeweebuula enkeera ogisanga bali naye kambuuze Brenda woyawukana ne baby daddy is it necessary okuwanyisiganya ebigambo? It is not. There is no reason to why mubeera muwanyisiganya ebigambo for the respect of the child. Exactly, especially when there's a child involved. Naye kati omukyala yavuddeyo n'agamba mwana yantama n'okuntama lwakubanga ggwe nejjuka yayogerera ng'amufaanana nnyo bw'oba nafaanana nnyo taata we oba yeegayirira oba eyo phrase yakwegayirira addeyo ew'omwami yamaze nono yajja najja neyeetonda kwegamba simanyi oli agamba ng'omwana yantama kubanga akufaanana because maybe they miss you and they want to see you so they see the kid and they don't want to see the kid. Omukyala akyali mu love nnyo ate lwaki aba yeetonda yamuvumya omusajja ekiro nagamba omusajja tanaaba naye kati anaaba shawagero zalina ziringa 100 awunya bulungi kwegamba oba nawe kati omukyala yeeswaziza tugamba mbu abakyala tetumanyi kye twagala buli kaseera tubeera mu firimu oba babeeranga obanga boba naye just promoting a business ani ey'omwami ey'omukyala atunda ki bizigo naye gwe obeera otya ng'otunda bizigo n'obuwoowa omwami wo naawunya bubi okujjako ng'omwami tomwagaliza naye abakyala beerusa nabo but anyway abaana tusasireko ku baana ku masomero gye basomera mikwano gyabwe nabo okukula ne balaba ebintu ebyo naye lwaki buli muntu ayagala nnyo oyombera mu kamera buli gwe banyiizizzaako era n'atukwata kamera n'agiteeka n'atandika before they even think social media is the new normal but bajjajja baffe entalo bo basolvinga bati social media abatalina kamera n'amasimu eno abantu beddeko social media teyaliiwo tukozesa bubi amasimu gaffe nene bali engeri gye bali gyali ndoza naye promoting a business ayagala comeback ndowooza sometimes people use those things omwami ye tannaddamu bintu baliwami omwami eyasooka okuvuma omukyala ku tv akola ku tv newananga uganda omwami yakola ku tv oba omukyala omwami yakola ku tv ayinayo kasho kati ku tv yatwala yasooka okuta omukyala malaaya ku tv kati omukyala naye najja mu tv yatwala bedroom affairs omwami ku tv kugamba bonna bonna bali questionable kyemukola si kirungi kyandikomya kyandireke ebintu byamaka era mukama tusaasire manyi kati naffe katuneka tuli mu spotlight mukama tusaasire if anything happens we do not bring it out in social media tukimale social media is just for fun just to discuss things talk about things advise yourselves naye si kujjayo buli kamu gundi owunya but even then ne ku tiktok olaba nti abawala neobanga neobanga they're not like celebrities or what ogenda okusanga nga oli alese story ye ey'amaka ge agireese bafune views and likes so tuleke kwegula bufumbo and there is life after social media for sure kubanga kati laba nyazaala waakulabye there is life sezaala waakulabye omusumba wo abaana bo people you relate with social media ejja kutubuzaabuza naye ng'ekituufu we have a life after social media. Yes. So I think for this video ebibadde nga bitrending on social media which no tubikuba kasavu kanyama tabagamba wano babinals we are all about marriage faith and motherhood era ekintu ekiba kihappens on social media nga kikwatagana ku marriage nga kikwatagana ku faith wa families tukijjayo ne tukyogerako so mu bintu bya family era mbaddemu ebyo mbaddemu story ya Levixone mulimu mbaddemu era story oyo omukyala yavuddeyo n'agamba yakyawa omwana ne of course ne Pastor Aidah tuba tulina okwogera kubanga ajudde ku FYP z'abantu yeah so that's it for today. Thank you for liking. Thank you for subscribing. Please subscribe. You can leave a comment. We've talking those that you about this. Yeah, so that the YouTube channel so that the YouTube channel grows. Yeah, sure. Yeah, thank you so much. See you in the next video. Thank you again.